Yes, okay, tugana masagala Saudi de sagala Saturday. Kyatandika butandisi ate ng'evudde mu Duncan Digital Studios. Saako n'ekyotera Films Production. Tugenda maaso ate nga tutandika butandisi Namuga Immaculate agenda kubanga akuweerezanga email. Tutandika butandisi ate nga Ronald Omusiru agenda maaso n'okubanga kwasaganya ku kyebifo bino bye tugenda okubanga tulaba mu firimu yaffe ate nga Nabatta Vivian agenda kubanga akuweerezanga maama. Tutandika butandisi ate nga Muzeeyi Kalyama bagenda maaso n'okubanga bakutegeeza nti ye muwandiisi wa firimu yaffe kye tutandise saako ne Kiom Endo Angel ng'agenda maaso n'okubanga akuweerezanga jjajja. Tutandika butandisi mwana mulenzi Duncan Kataala ye director ate ne producer wa firimu yaffe eno gye tutandise emanyikiddwa nga Ensobi ya Maama. Twagala toye ku mulundi guno kyakuyiga ki ekiri mu firimu yaffe eno gye tutandise era nga tugenda mu maaso. Kakati mu kutandika tutandikako n'omugagga agenda maaso n'okuba nga ategeeza omukozi we naku zino bizinensi zibadde ng'ezitagaddemuko naye ng'ebintu ndaba temubikola bulungi, so muyina okuba nga mutereezaamu mu nsonga zino ddala engeri gye mugenda maaso n'okuba nga mukolamu ebintu. Abaana bo ku mulimu kwe basomera, kubanga naawe singa ebyange biba tebitambula bulungi naawe oba tofunamu. Abaana ne famire yo nammwe mulya ku mulimo guno, so muteekeddwa okuba nga mugukola bulungi nnyo. Ye mugagga agenda maaso n'okuba nate nga annyonnyola omukozi we. Naye naye ninamu ekizibu kya landiroodi kino ekyamazima kiri nti abadde andimukko buli kimu kyonna kiwedde. Mugagga n'amugamba ekyo tokyeraliikira, nze kenzize gwe mmanya nze abimala. Okitegedde? Mwe kasita mubanga emirimu gikwasaganya bulungi nnyo. Tugenda maaso. So nno nga tuvuddeyo tudda ku sayidi eno, tudda ku buzigo. Ebiseera ebisinga ebintu by'emizigo bino muntu ayinza okukutunuulira n'akuziimula naye nga mu nsi muno tolina kye wali omukoze. Kakati kye tulengera sayidi wano, mukazi wattu agenda olengera amuziimudde amukoze buli kimu, tamanyi muntu yamuzzaako musango ki. Mukazi wattu akyali mpya ku muzigo kuno naye ate be yasangako enneeyisa gye beeyisaamu yangerigeri. Kakati tulengera omugagga atuuse naye ate naye akyali mu nnyumba ya bupangisa, kyokka ye mugagga oba kiki. Naye nga omukozi wamugamba waayi naye nafuuse omusajja, kale nasajja kudde. Kwe kusala waayita omukyala asobole okuba nga alaba ate ku mukama waabwe. Yasajja kudde yaleeseyo emmaali, ensonga bwe zityo bwe zitambula. Kyatandika butandisi yawo nookoze ebyamagezi kubanga oga nti owasiza then oba okuze. Oba osajja kudde ovudde mbyekiyaayi. Kale naye tumulengera alina famire, omugagga alina famire ng'omuntu era famire eteredde omukyala saako n'omwana. Tugera maaso. Akaana kanyigo oba kanaabeera kakubika abikompola ye mwana wa bosi. Kale omugagga tumulengera naye akomyewo naye ng'ate banneyiba wano ssaba omugagga akyapangisa. Tetumanyi lwaki akyesibye mu nnyumba z'opangisa naye ng'ate akasente we kali bulungi nnyo. Kakati mukwano we guli bulungi nnyo, mukyala wali akyali mupya era kwegamba tewaliwo kakiremesa kyonna. Ani guno omukwano omuto ebiseera ebisinga gubamu engeri y'akatinkotinko. Mirimu tegitambula jjo baaba, sigambi tebitambula bubi naye baba bikooya. Ebyokkowa nno bikyali awo naye nga n'ebikozesebwa nabyo byennyini ewaka nawo tewali. Kale kokkowa wandikooye naye nga n'ekyo kirowoozezzaako. Kati kaŋŋende nooze naye bwe ntetenkanya oba neewola bwewozi simanyi. Yawasiza naye nga mbeera yakweyiya. Nze ati bye byansobera obusobezi ninga eyafumbirwa enju munnaffe gwe n'obeera buli kadde emirimu negifuuka emirimu. Oba otegeera ensonga eyo. Kaakati emirono bye bakola biruma bangi naddala ku buzigo nga buno bwe bapangisa. Kuba ye yeeraba nga buli kimu akirina naye okubanga ate nakyeyombekedde ate ng'abalabika fajale ngaabo kwega balina abasajja kale kirina engeri gye kimunyigamu ku sayidi emu oba endala. Tugenda mu maaso.
Kaakati omugagga tumulengere wakawunyawo buwunya, emirimu girina okuba nga gitambula, teri byakuddawo kubanga obudde bwonoonebwa. Era ondireeti kandi n'abasajja benyina okusinkana, kasooli benyina okusinkana. Tugenda mu maaso. Bulungi nnyo. Wasiibye otya? Obulamu buli butya? Kale wano tulengera omu kwegamba era ku batuuze ku nnyumba za wano, tumulengera wali kwegamba atuuka ku mugagga empisa alaga bulungi nnyo n'aga nti waddembe okufaako obufi. Naye ebiseera ebisinga baga ateri alumirirwa nga talina kigendererwa. Kaakati mugagga tumulengera alina okuba nga agenda ku mirimu abeere nga akakkalabya. Empeereza kwegamba omulimu. Mpeereza ekkooti eyo ndaba ate nga ngenda okuba nga nkwasaganya ebisigadde. Kati teka nkuwe ku ssente ojja kumbeera. Tetenkanye ndabika okuba nga nkuwaako ne ku ssente ez'okkozesaako ewaka. Entinale ogendagenda mu sentinale. Kwega akasente we kali bulungi nnyo. Sente zalina ziri international zakumala genda mu banka kukyusaako. Si bye bino. Ne weeyita omugagga naye ate sente z'olina kwega zikola mu nsi yammwe eyo yokka. Kwega ye omugagga tumulengera. Sente zakumala kuwanyisaako mu banka ate ensonga ne zibeera nga zitambula bulungi nnyo. Era tumulengera asiibula famire ye. Agenda maaso na kubanga yeeyongerayo ate abeere nga akakkalabya emirimu emirala. Tewali budde bwakoonoona. Kaakati tudda kuona alaze empisa wali naye nga naye alina ensonga ye ng'omuntu naddala ku mugagga oli. Alina ensonga ye kuba ye kyeyekakasa ng'omuntu alina okukola kyonna kyonna ekisoboka okulaba nga omugagga amweddiza. Ajja kukola kyonna kyonna ekisoboka. Kale tumulengera era maaso n'okuba nga yeekolako bulungi nnyo. Noono ezaamutuusiza tumulengera atuuse. Baali bamukwana era nga babeera ku buzigo bwa wano. Kiki ate ggwe mwana ggwe kiki tobalabe bali bwe beekoza baani mukazi wattu biri tobirengeddeyo byekoza. Ano noono ate ebizibu bye birala kuba kati ye ali ku kyamugagga amusanze ne famire naye nga beemola bulala tabitegeera ate nga naye omusajja amweyagaliza. Olaba oyimami mimi seba nkona ku babo simanyi na budde ki bwajja nze omumanyi omulabi oliira buli omu alina ensonga ye wano naye nga bonna babeera ku mizigo gyegimu egya wano. Ye oli agamba yeetaaga mugagga kuba ekizibu kye kya ssente. Kati ono ye ate ensonga yenda ye tafa bya laavu ebyo. Kati ono ye ekikulu kye ssente zazikoze zazirina si kizibu kye naye ye yeetaaga muvubuka oli. Be bali betulengedde nga abaziimuula ye omusajja awulira amwetaaga kyokka ate ono omukwano gw'omulala ye teyeetaaga bya laavu ye yeetaaga ki ssente. Yensonga lwaki yeetaaga mugagga oli kwega buli omuwana alina nsonga ye ate nga yanjawulo. Kati nze njagala laavu mukwano gwe oba oyagala ssente genda ne musajja wa munno. Owulidde buli omu alina ensonga ye. Buli omu alina ensonga ye wano. Kaakati tusooke tubirekemu tugende tunoonye ssente. Waye kansooke nange ngende neekoleko tulabike okuba nga ate tugenda okuba nga twetega. Kale bano bo emirimu gyabwe baali banneeko era nga bwe bagenda mu maaso n'okuba nga bakikwasaganyiza ku sayidi eyo. Era ono agenda mu maaso n'okuba nga abayira munne waabwe bayinza okuba nga bateegerera we bayinza okuba nga bakolera kasente oba otegeera ekintu ekyo. Tugenda maaso. Kaakati ndabika okuba nga nange neeyongerayo
kubanga ndaba obudde nina okuba ngenda ku mirimu yakaleeta emmaali mukwano we guli bulungi nnyo naye ng'ate ku sayidi eri twawulidde waliwo agenda maaso n'okuba nga amwegwanyiza kye tutamanyi bigwerawa nyiridde ana ondabiridde n'okugejjangezze yalaba nga ebbanga lyamaze n'omukyala anyiriddewo wajjanga otululiye eringa lwambwa yakati otokweluli akati nange alaba olubuto nalwo kyekyo yodagi mwana tugenda maaso kale kakati kanabiko kubanga nange neeyongerayo ebisigadde tujja kuba nga tubikwasaganya nga nkomyewo nti kale mukwano we guli bulungi nnyo tugenda maaso era ako ketulaba kamanyikiddwa nga ensobi ya maama twagala tule erinnya lya firimu eno liva luddawa era nga bwe tugenda maaso nate mpolampola okuva mu MK Videography Uganda MK Musanga bulijjo ku 0756070747 tudda ku bannaffe bano sayidi eno ate gye bagenda maaso n'okuba nga beetegera baali banneeko era tulengera waliwo okwegamba kasitoma atuuse era alina osooka okuba nga amulaga omulimo alina omulaga omulimo ye kennyini ye toolbox 15 amutoozezza kwegamisa natto kuteri byaga nti oba ki ono nti banaye simanyi munnaye ye bamututte naye ate nze simanyi sidibira wano kansooke nkubireko ku biyaaye byange byenayisayisaamu eddegaali ndabe oba biyinza okubaako kebinjiyizaayo kakati tulengera yagenze maaso n'okuba nga atwala emmaali yavaayo atendereza ng'atendera mukwano gwe nekitwala emitwalo 10 kyamusabye 15 nesooka kimugirako emisosososo tokimanyi kiri kimasavu ekinene ekyeru genda maaso n'okuba nga nnyonnyola mukwano gwe okusinziira ku nkola yakyo nebikirimu mutuufu zigenduuka alabira ddala nga akasente yakatadde waalaba naye ng'ate noono omukwano gwe gwe muze gwe gumu gw'ayina kwegaba bonna baali batemi batemesa naye nga ye ekimutawaanyamu kasente ate ono ye agamba nzi ekyakasente nkirina naye sente nnyingi ezo muganda wange 15 naye ssebo oziteekawo olaba olabira ddala omusajja ng'ekintu kyatenda n'amaanyi g'ataddemu n'okunnyonnyola wamma ono agamba ekyantawanyamu naye kasente naye kati gwe nga gwe mu akasente mwakakola munnaye ne bwe waayo 15 tezikusala kale kawungeezi n'atuukayo munnaffe nange ndabe oba mbaako engeri gye ngenda maaso n'okuba nga nkikwasaganyaamu ate nate tugenda maaso kaakati nga tuvuddeyo tuddako sayidi eno ewa mwana mulenzi Kataala ate ye ekikye agenda maaso nakubanga akola eno ludda wa ku luumu kwegayo omulimu gwe gwa kutunda luumu kayitumulengera alina ekino kyana kiwala naye nga naye alina ensonga ye muluma ng'omuntu kubanga ono amanyi obutamufunirayo koka extra money ng'ate ekintu akimukolera bulungi nnyo waliwo newenkuwa luumu n'otansasula munnaffe wandibaddeko engeri gy'okikolamu ey'enjawulo naye nembako engeri gye neesanyusamu munnaffe ng'omuntu oba okitegeera ali bukunnyonnyola nsonga ye kujjako abo ebyassente bye tuba tujja okwerabira olumu babosi nabo bankazakaza ne baŋŋamba eno olumu tekyaleeta ssente ate nga lumu gwagibeeramu kati naye nennoonyawo enfunira nga siwalabu yensonga lwaki nange ndeeta ekirowoozo kyange neŋŋaawo olina okubaako engeri gy'onnyigawo oba n'otwalira kameme ebintu ebifaananako ng'ebyo okitegeera kaakati era okimanyi bweyo basazeewo okukola nsonga eyo basijja kuwaayo kasente tuba tujja kwebayire akasente osobola okukampa naye ate nonyigiramu oyo okitegeera nga nawe wetera okunyigiramu amabanja ge galinga amabanja wano wandibadde tugira n'obako engeri gy'obaako naye wonkwasaganyaamu
ni mwana muwala atayinza oteekawo obukwakkulizo ng'ate ono omutaka ise bwavu ebya ssente bw'oteekamu ebintu bya ssente awo obwanga amulemesa obulemesa kati nze ngende nawe ndi gulu kati nze mba bize ekiro mba bize kati kakati ekiro nga bwe mba nti mbeera bize emisana wano wewandibadde onjigiramu oba okitegeera bayibebe kakanyemu nawe kati nze kangire emisana ng'okyatula tugende nawe akiseendasenda naye kiringa ekyagala okugaala nze ng'onsitula nga tugenda kati mpozi onsitule kiteekawo okukakkuliza obulemesa nakyoganya okugula ebyokunywa kati ebyokunywa bye biba bikulemye ogenda kunsitula busituzi olinga nnemesa obulemesa kiro mmeka ze weetikka naye nga bwe kiri kyayagala aseerebwa atugende ate tekyekyanze kyekyanze bwebanze bino byotandise ebyokunkubakubawo kati tubireke oganya okungulira bbiya nosala wonso ebyokunywa bikulemye okugula n'okunsitula onsudde busuusi ndeka kati neesonyiwa bwesonyi naaba tugera mu maaso erako ketulaba ku mulundi guno kamanyikiddwa nga ensobi ya maama tugenda mu maaso nate mpolampola era nga twagala tulabe nate biggwera luddawo just okukisitula obusituzi paka kaakati nako nekafuuka akazibu mutako ono neetaaga nnyongere ku kirenge ky'empuuta akati batandika okumpa alabira ddala ng'okusitula kwe kumulemeseza era alina onnoonya engeri yonna gy'ayitamu okulabika okuba nga boostinga omubiri gwayongeze ku maanyi kuba kati alaba wakoledde loosi singa kiri kifa tisasobodde okisitula yandibadde akugusa ensonga ye naye kati bw'alemereddwa alabira ddala nga wakoledde loosi kati bano bonna abataagala kumpa ssente wano ŋŋenda ttandika okubaako engeri naye gye mbeefuuliramu saagala gwate nkole wano lumu mbawaza bwerere sifunamu akime nange bintu byokuzituza obusituza owulidde nga nkiviri kakati bano n'okubwa bakubwa nakati ono taaba oliise waakyo taaba sya nawe ono taaba omulaba oyo ng'wamugase n'ono ono lwakuba alimu kemiko mungi naye ono akuba mwana ziyadde byamboye dda kitegeera olimba lekaleka naawe ono oba mwali buli omu n'omulimu gwaguteekamu ebisoko kati nno ne baano bakola lisaati okusinziira ku mulimu gwabwe gwe bagenda maaso n'okuba nate nga bakola naye ng'ono ye kyayagala kati kugusa nsonga yaabwe ey'abano abalenzi be beegwanyiza oli ayina omugagga n'ono naye ayinawo wano gw'ayinawo kati ayagala babeere nga bagusa ensonga zaabwe balanyisa okuba pulaani bayinza beetega batya batandisa okuba pulaani kati ono yasooseeyo tiimu kwetega kati tiimu kwetega naye mulimu abantu abamu botamala geetegatega bintu modolo eyo mannaye omulimu togulaba bulabi naye ate ekyo kyokola munaye si kirungi kubanga wano nakamala okuwasa naye kennyini okiraba omukazi anatusangira wano oyagala kundeetera bizibu sikkiriza tolina gyontwala naye naawe ogera kundeetera buleetezi bizibu kakati kumbe omukyala ate si watuukidde omukyala watuukidde kati bano nga bamanyi nti bo balimu omuze gwa nneeko tebaswala baswaza buswaza mukati wulira okuwoza bwena abadde amuyisa oli agenda akanika amasannyalaze ewooli gakyankalanye naye omuntu akuyita okujja okukanika amasannyalaze ng'akulemerako mu modolo eyo ebyamasannyalaze ndyabbikwasiganire wawandire so ojja kuleeta ebizibu byabwere nga ne musajja wakulwanira nnoono
omusajja anaaba wakulwanira bulwanisi yavaayo takitegedde. Omusajja ambadde mumaze omumufunza nga ntandise n'omutooza gukazi gye gujjidde gukazi gwe ne gumunnemesa. Kati simanyi kyakukola munnange. Gukazi gwe guzze ne gumuntwalako. Oyo oli amagezi gamu obukazi okateekamu ezitambula ako ng'okatyako biki. Kaakati oba omusajja omwagala ng'omwagala aleese amagezi ga musawo, aleese amagezi ga musawo muganda, amuleetedde magezi ga musawo muganda. Kaakati oli omusawo abimala byonna ajja bikolako bulungi gwe tokitya. Ono yawulira ebirala byonna takyabyetaaga kati yeetaaga mulenzi oba kya ssente oba ki agenda omusawo abibakolereko akyawona omukazi gw'alina ayagalemu ye. Kankugambe kino tugende woyo omukazi okuli tugende woyo akukolereko bamala okukolerako ogenda mufuna mwezi nange mwetaaga wala namusanzeeko mu bbaala nange metanyona muntu naneeragirako naye kusaazi nange mugendera. Kaakati bonna buli omu ayagala kukola ku nsonga ye kubanga n'oli omugagga yamweragiddeko ntunuulira bannaaye ongerageranya otya akakazi kali kayina yangu wontwale waluddewo na buli eyo pulani wandibadde wagireeta dda. Kati oli ye ebya ssente yabivuddeko kye yeetaaga mulenzi. Tugende tetulwa tugende abeere nga atukolerako. Kangende soke ndeete ensawo yange nze nanga kange kali wali kasoke ngende ndeete asaba sente ngane simanyi empaabi simanyi naye nga balina okugenda nga beetegeseeyo n'akasente k'empaabi. Munnange omusawo alabika okuba nga bakolera ku nsonga zaabwe. Balabye ebyemirembe bigaanye kaakati bakyusizza mu nkola. Tugenda maaso. Kaakati okuddako ew'omusawo omuganda gye boolekedde batuuse buli omu atandise okuwaaba ensonga ye. N'omusajja gwensinga okwagala naye nga njagala mubba ku munnange. Nze oyo omusajja jjajja mwagala yadde tampa yadde n'ekikumi yali esaagala mpe. Buli omu annyonnyola ensonga ze wali mu maaso g'omusawo omuganda. Bawe eddagala kyensuubira mujja kujja kwebaza. Era ye omusawo n'abalaga nti ebyo abikolerako ddala bulungi nnyo. Agenda bawe eddagala bajja kudda kwebaza. Ogenda bitwala ku mulyango gw'oyo omusajja gw'oyagala olisuuleko ogende ng'omansamyansa abawa amateeka eddagala balina ddikozesa batya olamirizeeko ebigambo ogambe gw'oli musajja wange era ono omukazi ali mu maka muno aveemu agende nga genda omanye erinnya lye agenda maaso n'obba nnyonnyola era erinnya lye eddagala balina ddiraamiriza batya era balina kuba nga baliteekawa amba fanga ozunga ensi ekutwale. Owulira ebigambo by'empala n'ebifaananako ng'ebyo. Omale bw'omaliriza weeyiweeko n'ewoota ebbali. Bw'oba ogenda totunulayo mabega. N'abannyonnyola eddagala balina kugenda maaso na kubanga balikozesa batya. Kaakati ono ye ekiki ekiwedde. Bamaze omuwa eddagala asigazza mulimu gumu gwadditwala alisimbe mu mulyango gw'oli aliraamirizeeko ebigambo bye bamugambye. Ajja kudda kwebaza. Tugenda maaso. Nate nga ketulaba ku mulundi guno ko kamanyikiddwa nga ensobi ya maama. Twagala tuye ku mulundi guno biggwera luddawa era kyakuyiga ki ekiri mu firimu yaffe eno. Kaakati tugenda maaso n'okuba nga tulengera atuuse eddagala lyaliyina naye nga balina engeri gye baalimuwadde naye nga alina engeri gy'alina okuba nga alikolamu. Bamugambye alina disimba mu mulyango abeere ng'alamiriza n'ebigambo bye bamugambye n'ebikolwa ebitambulirako. Kakati tumulengera mu kaseera kano atuuse mu mulyango gwa bannaffe bali ewabeera omusajja ono era alina okuba nga eddagala lino
alikozesa nga bwe bamugambye. Atandise ebikolwa ebyobulogo bannange, atandise ebikolwa ebyobulogo misana tuku. Bannange wetegereze ensi, laba ensi. Misana tuku. Ulira ebigambo by'empalana. Bannange misana laba obulogo. Bannange gwe firimu egenda maaso. Kakati mukazi watunga jja engato zino zayambadde zakava okuba nga zikolerwamu eddagala era enjoka n'esooka emuyingira, ennyosi n'emuyingira. Bannange ennyosi emuyingidde mukazi wattu, ennyosi emuyingidde. Era ogenda okwetegereza mukazi wattu ku mulundi guno gyebyolekedde, ennyosi emuyingidde. Era mukazi wattu yakanda kuwulira embeera emutabuseeko, tamanyi kyakukola, naye ng'oli abadde yakamala okuba nga eddagala alikola liri likolerawo. Firimu egenda mu maaso. Kale mu kaseera kano batulengeza nga bageze mu maaso n'okuba nga wayitawo emyezi 7. Kiki ekyagenda mu maaso n'okuba nga kiddirira luvannyuma ennyo. Tulengera ono mukoomugagga ali wano ne buladha we, naye ng'alina byagenda mu maaso n'okuba nga amunnyonnyolamu. Amutegeeza nti munnaaye, nina wano neiba waffe, naye nga alina endwala gye yalwalamu. Omwana w'omukazi balabika baalogamuloge. Ate manya ekintu kimu, si buli gw'ola bakutamye nti alima. Entala gyenkusibiri eri bulaza we agenda maaso n'okuba nga amunnyonnyola. Twegendereze nnyo omanye nti omwana w'omuntu mujjeewa, naye amunnyonnyola nabeere nga gw'osanga mu kkubo. Munnaye bw'oba osazeewo kuwasa ofune munno, kakasa nga omujja makubo amatuufu omanye n'egy'omujje, kubanga singa embeera eba etabuse oba omanye okutandikira. Naye bano be mulonda obulonzi mu makubo, olonze bulonzi mbukantwale afumbe. Bintu ebyo si birungi ate n'akamu. Annyonnyola bulaza we. Naye nga mugamba nammwe mulina okuba nga muva ku mizigo nti ennyumba eri mu kkubo era budde bonna egenda kuba ng'eggwa. Tugenda maaso. Era ku mulundi guno gwo firimu gyaffe gye tulaba emanyiddwa nga ensobi ya maama. Twagala tulabe erinnya lya firimu eno liva luddawa era kyakuyiga ki ekiri mu firimu yaffe eno. Kale nno kaseera agenze maaso n'okuba nga keekulungula. Mukazi wattu embeera yamutabukako. Alumizibwa ne ssekulumizibwa yenna naye nga tamanyi mukazi wattu kyakkola. Kati tumulengera. Kaseera kano yasalawo ajja ayiteko sayidi eno. Ani atukonkona nga agisasula? Kaakati ono nno ye ebyo bitambula nga bwe yabibala. Omulenzi yamwefunza. Kati mukazi wattu tumulaba yuna atuuse mbwazze kubanga anona bbaawe. Anonye bbaawe. Nze njagala bba wange. Amma bebi soko jjolayo luno oluzunga nga mizo zisimanyi. Amadeni mu kwambala ate ompita azitegeera nsonga ki empisa kayiji njagala onnyinyonnyole. Bw'onaze musimanyi ayagala ggwe. Olubadde maama soko nnyonnyole. Kikyati. Omanyi nsonga endeesa. Ano yagagaza omanyi kindeese. Gwe mulabe bw'afaanana buna yazza anoonya. Yenna atunula ng'ekisiimula mbw anoonya gwenze wabula bebi jja wano ebisasiro byo. Akagobe waluddewo buli wandibadde tompitira nsonga zifaananako nga zino. Omwami eddogo lyamutooza ne sekutooza yenna. Omusajja wange
soko sirike lindako kuvira amagwe baby soko bivu gwe soko bive malo mukwala buliro owulire nwantama wantuuka onkolokota nakuvira owulire omwami omazeko sente zange eddogo lyamutooza nesekutoza ine ze baby wandi jano n'ogusasira ogwogo jano ekisimuula kyekyo sikyagaana kiraba wano olaba otabulira amaka gwe kikazi gwe otandise okuntabulira amaka gange nkeeta kyokka wave wakati walekayo kintu nakimu tewali yadde ekyokulya tewali sabbuuni kati nzo oyagala nkole ntya bannange mukazi annyonnyola mbeera wakasinu tewali kikozesebwa kyonna naye ng'ate ye omusajja gange omukazi kati bwagenda yaddukawo gwe kikazi gwe oba totegeera butegeeza ojja simanyi kyoyinza kukola singa mukazi wange agenda gwe nga gwantabulidde amaka singa anoba simanyi kyoyinza kukola mulwadde kati nopa sente ngende muddu kaakati n'obulwadde mulwadde mukazi wattu asaba kasente alabika okubanga ate abaako engeri gye yeeterezaamu ng'omuntu yimuka saagala mukazi wattu agala sigenda va wano ojja kubanga onobeza omukazi nze ni musajja ava wano kati ndagewa gwe yeereeta munnange sikuno nanko wammwe kakati wandikoze ekintu kimu olabika okubanga onviira wano ono omwami yava bannange oba kye bayita omwenzi omusiru kyakwana ku mulirwano kakati mukazi wattu ekirabo kye yafuna kyamuyira akabaketi ka susu bannange genda ojja kuntabulira amaka kive wano kigende mizigo gyegimu nayo n'omwami ssebo yasetula busetuzi kigere kudda wali ku mulirwano omukazi bamukuba nessekkuba yenna naye tambula onviire buvizi wandibadde oneesonyiwa kuba olaba kati otayise kunyonona ebintu ojja kuntabulira amaka omukazi agendera awo munnaye wandi neesonyiye n'onviirako ddala kale genda ensi yo yeetaaga tulabe ebintu nga bino nga ye bwe tufunamu ekyokuyiga si buli gw'olaba kusekera nti aba muno tugenda mu maaso nate era nga gye tulaba ku mulundi guno yeemanyiddwa nga ensobi ya maama era nga tunoonya erinnya lya firimu eno liri luddawa era nga tugenda mu maaso kane nno mu kaseera kano tugenda mu maaso n'okuba nate nga tulengera talina buyambi nga w'omulaba bw'atunula mukoomugagga ono yasalawo agende mu maaso n'okuba nate ng'alumirirwa era aleese awo ku bazira kisa balabika okuba nga bayambaani mwana muwala ono tuuka wano ati bba wange taliimu bwe ntuuka wano taliimu giweze emyezi 7 yamusuula mu nnyumba ate nga n'omwami ono gwe baleese ye landiroodi sajja abeera muli ye landiroodi w'enju zino kale enju zino omukazi ono amazeemu emyezi 7 tasasula ne bamukasuka kale landiroodi naye bimutabula alimwera nga bw'omulaba kale mukoomugagga ono abannyonnyola owakakiiko defense tujje wano tusolvinga ensonga z'emwana ono ennyumba emaze emyezi 7 sifuna ssente naye nga ku mulundi guno ate babireeseemu n'ow'amateeka defense balabe engeri gye basolovingamu ensonga zino oba mwana muwala bamujja mu nju bamugjemu gwate landiroodi yasimba nju zefunamu kasente emyezi giweze 7 talaba yadde 10 z'abantu nga bano ono omulaba akyali mwana muto ate naawe landiroodi oyongera okwanjula abantu abali ku nnyumba zo okitegeera era nga ne defense agenda mu maaso n'okuba nga nnyonnyola ensonga ze tunoonya akasente netwenoonyamu akasente tukole tutya bamutwale mu kyalo ewaabwe sigaze ennyumba z'oku mirembe okitegeera kati omwana ali bubi nnyo kati binsobedde kuba kati ensonga gye balaba eriwo bandibadde beesondamu akasente balabika okuba nga omwana ono addizibwayo ewaabwe mu kyalo ubundi gwe ebidiba biddira nnyini byo kati kaddeko ewaabwe mu kyalo bw'alimala okuwona yalimanya aliba atandikirawa era mukazi wattu annyonnyola wa gye yava ewaabwe mu kyalo ngamba twalisonze tufuneka transport kati olina mekawo zire 10
bagenda mu maaso n'okubanga beesondamu akasente balabika kubanga mwana muwala ate adda ewaabwe mu kyalo kubanga balaba wano talina buyambi landiroodi ate alaba naye ennyumba ze yazimba afunamu kasente naye ate talina kyalaba ojja kutandika kuteekako embeera erondoola embeera z'abaana bano n'omwana yali akyali muto kizibu sirinaamu nzize nga sirina kyenji tujja genda wali ku banka tukole kyenji naye no kati mukyala jankubuli ogenda olabe kajunga ateeka amafuta mu motoka omutwalo oyo omwana ewa kakati omugagga n'asaawa abeere nga abayambako amafuta yagenda gateeka abawadde emmotoka ssaako n'amafuta n'agenda okuba nga amuvuga abalage ewaabwe abeere nga ate nate amutwala mutwale kati musobole okwangu era ekintu kino mwandibadde mukikolako kati akabi kali mu kulwa ng'osanze muwalabu mutwale ne mukwatire kono mukwatire tugenda maaso kale no mu kaseera kano batulengeza nga wagenze maaso n'okuba nga wayitawo sabbiiti emu wayiseewo wiiki emu tudda mu kyalo ewa mwana muwala gye bagenda maaso n'okuba nate nga bamutwala mukazi watwali eno obulwadde bumulumye ne ssekuluma yenna obulwadde bumulumye kale nno yaddizibwayo ewa jjajjaawe era agenda mu maaso n'okuba nate nga amulabirira nyini mufu yakwata ewawunya era musajja wattu yagenda mu maaso n'okuba nga alabirira muzzukulu we ojja kutereera tuwerabikira otuuse emikono gyange ojja kutereera mwana gwe era agenda mu maaso n'okuba nga agumya muzzukulu we biseera ebisinga nti omuntu ne bwoba olaba ng'embeera egaanye agenda kale tosobola mumalamu maanyi era osigala omugumya nti owaayo ojja kubanga wono ojja teera naye nga naawe olaba essuubi tewali kale osanga buli kimu sente nga bazimazeewo nebannabijajja nkimanyi genda kufa naye oyagala mpe nga zirabye ku maama mukazi wattu alina ensonga ye alaba ye essuubi ly'okuwona erabika nga eritakyaliwo naye ate kimuluma okufa nga talabye ku maama we kubanga mukazi wattu okuva lwe yazaalibwa obuto bwe talabye ku muzadde we talabye ku maama we awulira buulize nti maama we gyali n'okutuusa kati tamulabanga kale kyekimuluma yagamba okufa nandifudde naye atirisiti ne bwe nkubako maama wange eriiso limu bwe riti ne mulabako nti ono ye muzadde wange eyanzaala eyo kyokka kyokka kiba kimmala y'ensonga ya mwana muwala ono mwana wange ebbanga lyetutambulidde abasawo tubatuuseeko abawera era nga ajuliza omukazi ekituufu kiri nti bakoze kyonna kyonna ekisoboka naye buli bwe batuuka mbu waliwo omukazi eyavaako obuzibu buno naye nga mukazi ki simanyi naye nga mukazi wattu alaba ye agenda kufa naye ekikulu ayagala agende mu maaso n'okuba nga alaba ku maama we kale ne wamukubako eriiso limu evvannyuma ne wagenda mu maaso n'okuba nga assa omukka gw'enkomerero eyo kyokka kyokka kiba kimumala era ye jjajja wagenda mu maaso n'okuba nga amugumya naye nga mukazi wattu ye alaba essuubi takyalina waliwo wotuuka n'owulira nga ekintu kiganye nga ne bagumya batyo olaba ekintu kiremye olaba kiganye kale no mu kaseera kano yonna gye batuuse babalaga nti agenda mu maaso n'okuba nga aloga mwana muwala ono y'oli omukazi eyagenda mu maaso n'okuba nga mubaka omusajja naye n'amutegeeza bwebanga y'ensonga yo sigaanye ngenda kuba nga nkikolako maba ngenda mukubirako alabike okuba nate ng'ajja munnaffe abeere ng'ate akulabako obanga naawe omukubako eriiso evvannyuma kubanga oyagala mmulaba ano mu kaseera kano tulengera yajjayo akasimu ye nga takwata simu yajjayo akasimu gwe mwana gwe era nga gyendi oli otya naye gwe mwana gwe
tombuuza birala ategeeza muwala we kuva lwansuulira akambe okuva ebbanga gwe munnaye wansuulira muwala we ng'akyali mwana muto up to now toddanga kubanga omulabako yadde danga kulaba mwana wo bintu ki ebyo byokola okanya kuba simu omwana mbuuza nti maama ndimulabadde kakati yitawo kubanga omwana waali bubi agenda kufa alajana erinnya lyo lyokka ntayagala kukulaba atiisaffe ng'akulabyeko era agenda maaso n'okuba nga amutegeeza ensonga ezo omwana alaajana obulwadde bumuluma naye ekimuluma kimu kubanga alaba ku maama we kale ye agamba ne bwafa naye ng'alabye ku maama we ekyo kyokka kiba kimumala kati yanguwa simanyi nakyokolerera kubanga bwoga nti simanyi oli eyo okola simanyi byokolerera wandize n'ogenda mu maaso n'okuba nga olaba ku mwana we kubanga ye omwana we ekimuluma kya mulundi gumu ayagala kubanga alaba ku maama we kale ne bwamukubako eriiso erisembayo ye ne bwagenda mu maaso n'okuba nga ate asikamu ng'enjogera y'ennaku zino kubanga kituufu kiri nti lekuwa ffenna letukwata just enjawulo eba yakusookayo naye nga lyekkubo lyeryo akuba mulimu ebintu ebimu nga byo tebigumiikirizika kati oluvannyuma ennyo tulengera firimu obwedda tunoonya ewali erinnya lyayo nga tetunnalabawo kati njagala weetegereze nnyo wano tulengera omwana ow'obuwala onazze naye nga mu kujja naye ekyanagwe wankyawa kuva myaka emeka kimyaka kirimu 2 n'omusobi toddangako yadde oli ewooza okola banaye taata gye tuli tuteteekanya munnange badde bogeezeganya ku ssimu ebbanga libadde liise n'otajja yadde tulabako yadde banaye nze njagala ku mwana wange omwana ali bubi ati era bulijjo ye mwana gwenkolerera ogamba omukolera naye nga tomulabangana kanti era kyekindeese naye nga bamaze kakamukake kale no mu kaseera kano tumulengera agenza maaso n'okuba nga atuuka naye nga mu kutuuka kigambibwa nti yazaala omwana oli naye nga firimu yo egenda mu maaso firimu egenda mu maaso kati myaka giri mu 18 na musobyo onaadde takomangawo yazaala omwana yamuleka muto n'amusuulira kitaawe kale kitaawe yakuza omwana oyo nange ndabyenga feesi yatagitegeera bulungi kuva mbyazara oli kwegamba nagenda natadda agenza okukomawo ku kyalo nga n'omujjukira tebakyamujjukira yagenda mu kibuga ekibuga ne kimutwalira ddala bane tugende mu nyuze naye ku mwana wange ate ono kiki anti ye mwana wo yoona eyalwadde obulwadde bumulumye taata wange bannaye omwana wange yakula okutuuka ku geje ate wamuleka muto munnaffe wayise emyaka 18 na musobi myaka 2 toddanga mulaba obadde osuubira musanga alinga bwe wamuleka kale no mu kaseera kano bagenda mu maaso n'okubanga omwana bamuyita kubanga bulijjo kyalaajanira kubanga alaba ku maama we bulijjo y'ensonga emuluma kaakati bannange wuliriza nnyo wano wuliriza nnyo wano teyeeganye omwana we amweganye naye ng'ate kyewunyisa abadde tamumanyi bannange firimu bagiyita ensobi ya maama twagala tweye ebigwera luddawa kyebagamba nti okalyadda mu ddakadda kakati batulengeza emyaka 18 emabega kyali kitya bye tutaalaba bye batulengeza omwana ono bwe yali ava ewa kitaawe nga addukawo kyali kitya yasooka n'abala ensawo ng'ebintu yabipaakinze dda kaakati bw'amala ekyo n'asooka atereza ekya security bw'ateeza ekya security n'aba nga security eri gguluggulu n'asooka ajja asooka okuba nga afulumyayo
ensawo ze najja asooka zirya kava wano. Ng'ebiseera ebisinga abaana ab'obuwala bwe bakola nga badduka ewaka, asooka fulumya bintu ngoye, then oluvannyuma ate n'akola ekiddako. Ebiseera ebimu n'ababoda basooka ne batwala ngoye zokka nadda n'anona omuntu ng'omuntu. Kale ayinza okugamba ngendawo katini awo, ate ogw'enku ne gufuuka ogw'amazzi. Kale no mu kaseera kano bagenda mu maaso n'okuba nga batulengeza ebyali gye tutaali. Omwana ono yali yazaala omwana ng'akyali muto era nga muwere. Kaakati taata we yatuukira, mbadde mu lusuku nga nkolaakola. Kaate kiki taata? Ku mazzi badde nsaba nsigalizeeko ku mwana male okuleeta ku mazzi. Njagala gendawo ku luzzi naye nkwatirawo ku mwana ono. Kyayiwe bw'ali awo baba akaye baba basobola omuwa. N'amulagira n'ewali kyayi singa aba akaabye, naye nga ye akimanyi atema olutema olutagenda kudda. Oba mulwadde nange akimanyi atema olutema olutagenda kudda, adduka. Esirikawo kanzige mama. Engoye yaziddusizza dda. Taata we tamusiibudde, tamubuulidde ensonga. Omwana ye muwere naye ayagala kudduka kubanga amulekera. Kale mu kaseera kano yasalawo n'agenda mu maaso n'okuba nga yeefuula ng'agenza okuba nga anona amazzi. Kumbe agenda olugendo olutagenda kudda, era yasooka n'abala ekidomola yasuula wali kubanga engoye zo abadde yazifulumizza dda. Era mu kaseera kano kye yasalawo okugenda maaso n'okuba nga akola kye ky'okukwatamu oba obwanguwa. Engoye yakyusiza eno munda, era kwe kusalawo agende mu maaso n'okuba nate ng'atawanyika abeere ng'ava wano. Bw'atyo bwe yagenda mu maaso n'okuba ng'atema, omwana n'amusuulira taata we ng'akyali muto. Kale omwana bw'alaba gwe bamugamba okuba nti ye maama we, mukazi wattu ate abadde ayanira ebbanga lyonna okulaba ku nnyina, yazirika buzirisi. Era embeera yeeyongera okuba nga mbi nnyo. Embeera yeeyongera okuba nga mbi nnyo. Embeera yeeyongera okuba nga mbi nnyo. Taata tannategeera ki kigenda mu maaso, tannategeera, naye gaali maziga ga jjulujjulu kubanga ye omuzzukulu alabise okuba ng'ate bw'atyo bw'alabise okuba bw'atyo bw'alabise. Era bagenda omukwatako, entunnunsi nga zirabika zo zaaweddemu dda. Kiri kyokka kimukubye ekyekaano, abadde takyasobola kubanga ate asigalawo. Kale nno kaali akaseera ak'ennaku naddala ku sayiti eyaani eya muzeeyi. Ku sayidi ya maama kaali kaseera kakwejjusa kubanga bino byonna byonna ebigenze mu maaso n'okuba nga bituukawo nate byava ku ye yennyini nnyini. Yagenda mu maaso n'okuba nga avaako ebizibu bino byonna byonna okubanga omuwala ono yatuuka mu mbeera eno gy'alimu. Abazzukulu abalala bagenda okutuuka ng'ekyamazima kiri nti ye munnaabwe mu kaseera kano yali tasobodde kgenda maaso nakuba ate ng'awonawo. Naye nga bino byonna byonna yali ensobi eyali eya maama kubanga bino byonna byonna yagenda maaso n'okuba nga abikola okutuuka okuba nga omwana yatuuka mwene embeera mpaka emuviiriddeko okuba nga agenda ekaganga. Byonna byonna ye yagenda maaso n'okuba nate ate ng'abikola. Kaali kaseera kakwejjusa naye ng'ate ne bw'okabira amata agayiise munnaye gaba tegakyadda mu kikopo. Era kino kyo yamanya nti yavuddeko ebizibu byonna byonna, era yasigala agenda mu maaso n'okuba nga yejjusa omwana we yagenze mu maaso n'okuba nate ng'amwettira. Nerabika okuba nga etuuse ku nkomerero yaayo. Bwetyo bwerabise era bwetyo bwegenze. Ebadde evudde mu MK Videography Uganda Sako Nature Films Production. Akuume till then, bye bye. Ese mukwano mpulira tekyebereka jangu gyendi my loving girl.
'cause I love you.